Agamba tweyongereyo. Bufunye jikanga kwa hii. Kulembele kwa nao. Ndio ndio kisedi kisi. Abana nabyo nawokera lyawo nabyo bisana kufa yamusaba naye tete yabasuula Abana babadde mu kisenge ate era obulyo gye butandikiddewo ne bava ne ku kitanda ne bamuwa omugambi
Kati obadde ngamba nti mbadde ngenzi wali mu mwanyi kutandika okukola nempulira enduulu ngenza okudduukirira enduulu ng'ennyumba yonna ejjudde omuliro tolina woyinza kugiyingiramu ngezezaako okutaasa sanzewo abantu 3 netujjamu enzigi netujjamu eddirisa naye nga tokyalina woyinza kuyingira naye nga abaana badde bakyalimu akalamu katono nga balajana naye nga era tebaluddewo ne bafa kuba omuliro gubadde muyitirivu nnyo kati omwami asika capati adda akedenza agenda ku mirimu gye omukyala n'amulekamu omukyala n'agenda okufuna airtime kati omuliro anabadde akkiri eno okukola emmanga yalengedde omuliro n'akuba enduulu naffe nga tujjidde ku nduulu ye tuguddemu ensasagge nkira ya leero ku ssaawa 2 abaana 2 basiikidde mu nabbambula w'omuliro tetumanyi kiki kiviiriddeko muliro guno naye tetumanyi kabula mukama katono yetaga n'abeera nga atukwatirako bakyala baffe baleme kulagajjalira nnyo baana kuba okusibira abaana mu nnyumba ate gwe n'ogenda ku bibyo kyamazima si kintu kya bulungamu. Omuliro guyiridde mu kisenge ezo enkoko zirabe zibadde mu luzenzi ziddemu nga n'ebidomola binamu ebibiri n'ebibadde munda mu byonna bikola nga dduka agenda ngenza okutuuka wano ejja kunkise wano netukwata omuti tukujje wali mu nsonda abaana bali mu nsonda tusobola kuyitayo eno ne watulema ne tudda ku ddirisa tetuli wamuddemu tekikyasoboka muliro gubaluse omulungi ogwo n'abaana ne basirika Moses tugenza otutuuka wano waliwo omukyala akubye enduulu nti abaana ba lojja baddirira mu nju tudduka tudduukirire tugenza otutuuka wano ng'omuliro tetukyakola tetukyasobola kugutaasa netukuba netukuba abantu ne bajja ne tweyongera okukuba omuliro omuliro ne bugaana okukola ki okuzikira okukkakana abaana ne bafiira mu ki mu nnyumba tulina bwe tuteeredde omuliro weguvudde omuliro kuba bafumbira eri n'ebijanjaalo gyebiri naye tugenza okudduka omuliro gutandikidde wano kuba ebijanjaalo gyebiri eri gye babadde babifumbira naye tetumanyi muliro wekukoze eki teguvudde pakana abalala ne bagiira mu nju kyebuuzibwa nti abaana omuliro guvudde ku ki natuuka okubanga ekisenge kyabwe kimu kyebabaddemu bambi mumama ne muddukirako ne mukasonda ati olwo nga baagala kudduka nga tibalina bito badde batuuka singa ennyumbafunye webayita ebadde enzigale nawasa omulala yabadde abuula omulala abadde lubuto nagenda kukuzaala nawasa ono ekitegedde nagira nga mukumira abaana naye mukazi atabadde era abakulu nyonyola ensonga nkulamukufu nze okusakumaca taata waabwe nagenda kumuleka nampa ssente ngene nzimusindikire ku ssimu wali eri ku mobile money bwetuuseyo nga tebalina badde ngenda kwamukagayirayo nagamba toyambuka gende wajjajja mwami okola ekyo sibeyo ente netambula ngende wajjajja mwami osibeyo ente mbadde sinatuuka na wajjajja mwami ne bampita nti ennyumba ekoze eki eyidde yonna ngenza otuukawo nga yonna eweddewo batukubidde ku ssaawa nga 2:30 nti abaana bajjiridde mu nnyumba era bafudde tubadde sikyalina kyakukola kubanga
awo bakubikira bikusobera naye nga ekizibu maama waabwe abadde taliiwo nga ne taata waabwe naye yakedde kufuluma naye ate tabadde wala nnyaabwe abadde kumpi ku kyalo bwebyo wazira katulinde poliisi efulume ripooti okusinziira ku kunoonyereza kwayo kuba tulemeddwa okutegeera ddala omuliro nga ffe oba wennyini oluvudde naye tumanyi nti poliisi yebeera ne ripooti entongole esitujja kuwa ripooti ya poliisi. Ebakanye n'eddimu y'okunoonyereza ku ddala ki ekiviiriddeko omuliro ogukutte ennyumba y'omwami omu amanyiddwa nga Kimbugwe Rogers awangayira ku kyalo ekimanyiddwa nga Menyinya Village, Zimwe Parish, Kyannamukaga Sub County, Masaka District. Kigambibwa omwami ono ssaako ne mukyala we babadde balinako we balazeeko, omukyala nga agenze kufuna airtime n'omwami okubaako wasoose okugendako. Awo nno ne baleka abaana bano mu nnyumba, abaana ab'obulongo ababiri okulina Katone Waswa nga bali waka. Kigambibwa bano bazizaawo ku oluggi nga baddizaawo wabweru ne bagenda. So babadde bali eyo okufuna amawulire nti nno ennyumba yaabwe ekutte omuliro, kwe kuddukiramu ogenda okutuuka waka nga kituufu ennyumba ekutteko paati omuliro nga weekutte paati nga n'abaana bwe babadde ab'obulongo era ne babeera nga basiriira era ne babeera nga bafa oluvannyuma lw'okufuna ekiziiro. Ekiviiriddeko omuliro guno tekinategeerekeka newankubadde abamu bakiwanuuza nti babadde n'ekibiriiti abaana bano ndowooza ne bagezaako okukoleeza ne babawo ebintu ebikwata bwe babadde ate nga tebalina basobola kudduka kufuluma nnyumba kubeera nga beetaasa. Abadduukirize ssaako ne poliisi ogasseko n'abazadde baddukiddemu naye ng'obudde buli kikeerezi era poliisi yaffe kyekoze kwe kulaba nga bazikiza omuliro ogubadde guli awo ssaako n'abatuuze ne guzikira naye ng'abaana bano bamaze okusoma enkomerero. Emirambo gino egy'abaana bano tugiggyeewo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Masaka gisobole okuba nga gikolebwako kitwandiise postmortem. Kyannaku tutufiiriddwa abaana abato bwe bati naye tukyagenda maaso n'okunyweza ekiviiriddeko omuliro. Naye tuvumirira ebikolwa eby'abazadde okugenda maaso n'okuba nga bava awaka ne basibira abaana mu nnyumba batasobola kwerwanako ate bo ne bagenda. So kibakola si kituufu era tubasaba abazadde abatuulira okulaba nga twewala ensonga ng'eno.